ekyakubiri era nga twongeddeyo ne President Yoweri Kaguta Museveni Asiimye ebitongole by'amagye okuli eky'ebyobulamu n'obuzimbi ku mukolo ogubadde ogw'okutongoza ekiva wagenda okujjanjabirwa abalwadde abali mu mbeera embi kiyite Intensive Care Unit ne waadi omugendo okujjanjabirwa abakungu mu ggye lya UPDF okutandikira ddala ku madaala aga waggulu e Bombo. Ekizimbe kino kimazeewo obukadde 925 nga n'ebyuma ebigendamu byakumalawo obukadde 723. President Yoweri Museveni oluse mu nkambi y'amagye Bombo yaneziddwa abakungu ab'enjawulo okubadde minisita w'ebyokwerinda Adolf Message Nabalo n'agulawo Intensive Care Unit ne woodi omugendo okujjanjibwa abakungu mu ggye okuva ku Second Lieutenant okutuuka ku ddaala lya General. Alambudde woodi omugendo okujjanjibwa abalwadde era oluvannyuma asiimye omuti ogw'ekijjukizo. Woodi eno agiguddeko ng'ebimu ku bikujjuko ebijjira UPDF okuyisa emyaka 66 mu kyanga litondebwawo. Minisita Mwesige mu kwogera kwategeeza Pulezidenti y'amagye ng'akoze kinene nnyo mu kutumbula ebyobulamu nga kigaba obujjanjabi obubeerere eri abantu ba bulijjo. In responding to epidemics and disasters and extending sometimes free medical care to civilians. Ye President asiimye ejjira UPDF n'abasaba okugenda mu maaso n'okweyambisa ekifo okukola ebintu eby'enjawulo okusinga okweyunira ettaka ery'oku kibuga erigula obuwanana. Kule mjini kupata eka moja ya kujenga zinakuwa bilioni 7.8. Hapa udongo jeshi ni wa bure. Museveni yasomozezza munnamagye agawummula Kano Abdul Nasur olw'okumira olubuto namukwasa omusawo okuva mu ggwanga lya Russia Dr. Zina Borisova okumujjanjaba. Omu kwogerako ne Kano Nasur asiimye Pulezidenti okumuwa omusawo n'amusabira obuwangaazi. So Dr. ajja kujjanga wange kuncekinga nange njja kujjanga wano kuncekinga sinze nze era musanyukidde nnyo Mungu amwangaze. Omu ku batwala ebyobulamu mu disitulikiti Lwero Zena Nasur ategeeza nti eddwaliro lya UPDF libayambye nnyo mu kitundu olwo bafuna okusomozebwa olw'eddagala okubagwako amangu olw'omulimu gw'abalwadde abeetanira eddwaliro lino. Being that oluguudo luno lutwala abantu bangi paka Sudan, emergencies ezo zitera tukosa nga tuba tubudgetingidde eddagala nga tuli budgetingidde abantu baffe ab'Erwero naye nga bwe liri highway wesanga mbwe eddagala liggwawo. Atwala ebyobulamu mu ddwaliro ly'amagye Bombo Brigadier Ambrose Musinguzi ategeeza nti ekizimbe kino kimazeewo obukadde 925 bw'obulanga zino ntono nnyo kwezisa ne kwesiddwa kwa UPDF ennyini eyenyigidde mulimu guno byo ebyuma byetaagisa obukadde 723. Tuzimbibwa Engineers Brigade nga medical tuguze equipment and we have trained nurses and doctors in Mulago, in IHK and in India who will come and man it. President Yoweri yayongedde ku mikolo emikulu egibadde ku Bombo grounds mu disitulikiti ya Apac e Lango. Eno abajasi ba UPDF amakubira ne poliisi bakumbye. Eno abantu abasoba mu kikumi bawuliddwa emidaali okuli egya Luwero Centenary ne Lwenzori. President yasinze nakakasa abantu beera nga UPDF begenda okusigala mu bitundu ebyo okugema abantu obulwadde obwa hepatitis B. Agambye nti omulimu ekibi kya UPDF ekyabasawo gwe kikoze okumira abantu mu bitundu by'erango kubadde okulaga nekisoboka okulibwa ku muwendo ogwa wansi. Asomozezza abasawo minisitiri by'obulamu bakomye okwebaka. Asiimye n'ejjira UPDF okweyisa obulungi okwolesa obugu n'okwenyigira mirimu egiyamba abantu. Sharif Sebunya ne Hadison Apunyo bakusakidde eggulu lino lwa Bukedde TV.